Osobola kumwala bwoti. Wafunawo. Ani akuwaawo. Ana wabana yange. Ina abana bano. Kati chairman yakuwa na nosuna kumwala. Mako. Alex. Omukazi ali bubi jangola. Eno walambulayo. Mbadde situuka. Osula n'abaana bataano. Anyway. Katuyingire mu mwana. Kati ebyo tukwedde okuba biteeka. Chairman. Kati abaana baliwo abalala. Basoma. Bako. Bali basatu bali. Tuyingire. Kati webeeza. Kati obuzibu kuletedde ebintu nga tusimanyi ogenda biteeka bingi kakati ate wano wakyafu. Kati ayinza okufunira ennyumba amangu. Ennyumba za muno tiyamayita tiyamani atuyambe. Soka ofune ennyumba tujja gisasula tujja kuyiya tugisasule. Soka ite kiyamani atunoonyeza ennyumba ku kyalo erabika. Gwe kiyamani w'ekyalo tubuulire. Ensi bonaabona bweti nga tuli mu Kampala bw'ayiisa. Kati wano waliwo n'abantu abagezaako ate okufaanagana omwo bayitirivu nnyo mu mbeera ng'eno. Ono mukyala abasajja basinga baddukawo bagenda ennaku ena twagaide gwe ndugifune kati ebiri ena mukaaga abaana tebasoma ebiri ena mukaaga munaana kumi ezo mmeka etaano mukaaga musanvu munaana kumi agasatu ate no transport okyamaanyi. Amina kati abaana bo baluwa. Amina mama ne tofaayo tujja kubeera abaana bo baluwa. Ndako wano mazeewo bbanga ki? Amazeewo bbanga kyandi. Kati musulawo omufaliso gwegula gwe mwebakago. Guno gwe gwange guno gw'abaana. Kati toyireti zeziruwa. Kati ono ali mu kibiina ki? Ono yali asoma P3, ono P4. Ate oli yangu boyi mujje munaba. Kati ate waabwe yalagawa? Simanyi gye yalaga ate newaabwe simanyiiyo. Kadoza bayiza abaana bayinza twala fees mukameka kyama. Kati wano mbwayise parent tulina essomero erigezaako okufunzafunza nti lisasula emitwalo 15 buli mwana. Okujjako bino ebirala ebisupplementaries nga bolaba uniforms n'ebisigadde. Kati supplementaries zinza kumalawo mmeka? Sigenda kugamba ekyo kubanga sonziriza kwena kitundu. Ena kitundu buli mwana. Bali bano basatu. Ena kitundu 9 13 kitundu. 13 kitundu n'ebitabo biza kumalawo mmeka? Ebitabo gundi ya gumu 2 dazini. Gumu 2 emirundi 3. Gumu 2 emirundi 3 emitwalo 3 kakaaga. Kakaaga gati 17 17 ebyo nayo kati mbuleka ne tubiteeka ku simu kikaba sente zimpeddeko na ku simu. Kati nateka ku yo kyamaani. Okabizi obaze mmeka? 17 Then school fees bali abaana basatu. Kati njagenda kuwera ddala wali check ne baminyamba kyamaani tuyamba abantu. Amina. Era school fees tugende mpo check mu moto kujja kubango. Amina. Tujja balambulanga. Bade nsawo tugikole check tunatusobodde tugikole omundi gumu check. Tubiteeke bena ku check. Amako. Mako. Twapakinzeewa. Ane Mako yaluwa. Mugamba ne Mako yaze mugamba ajja nyambe. Mako. Bane tuyanza nnyo omutima omulungi. Kino naize sikirabanga kama. Abawe mikisa. Genda mu motoka wete cheke tika Cairo Bank tukiteka manya gachi amaanyi. Ojja kulaba wano wenteko omukono bikula utaka katabo ka cheke. Obaza 10 na mmeka? 17 mu 12. Ate somero tubaze mmeka? 15. Kati zigate wa mototo zonna. Simufunanga ko gwe busose. Ana mu 5 gala 17 kaga mu 3. Abana nga bangi basajja. Tata waabwe y'omu. Omwana atunulere. Bonna bali mutata y'omu. Omwana ebintu bye tumuleetedde mu tebisobola kujja. waliwo nnyini waawo wano siwaffe. Kati yakuwa bubi ogira osulawo. Opangiza. Yampaawo bubi.
bwinjira mbeerawo kati gwokola mulimu ki bagobadde kubeezawo abaana bicupa n'ebiveera ebikutiya obifunamu otya byasi okufunamu okuliisa abaana bano olina kiro kisinziira abamu batuwa 5 bwe bityo kati olina kufuna kiro mmeka okuba nti oliisa abaana bano bonna bannange bw'ofunayo 3 ng'ogulira abaana ekyokulya ne balema butasiiba njala olumu tetufuna bwe bityo wali mufumbo ng'obeera ne baaba nali ndi naye yatulekawo ogenda obuzibu bwako ewaabwe simanyiyo munange katonda yamanyi simanyi mwayombamu nasalawo n'agenda nawe omanyi ebyo mu maka magenda okwawukana nga mulina abaana bano ono yandeka na lubuto omwami bamuyita nti mwogere mwama mwogere amannya ge bamuyita Musokese Kitto. Musokese Kitto yali akola mulimu Yali asala nviiri. Luddawo kasalira Yali asalireyo mu tawuni. mu tawuni gye wamusanga mu tawuni Nanga nti gye nali nkolera eyo nga nkola mu woteeri. Yagenda okuva tata w'abaana bwe yagenda byebicupa byenkolamu okugyamu akasente nsobole okulabirira abaana bange. Mu bwayise tata w'abaana ye yandeetamu mu bwayise naye era yandekamu mu bwayise simanyi wa gye yalaga n'agenda. Abaana katubadde babeezaawo oti Bino bicupa bakigula batya ebicupa bino ebicupa bagula mu kiro taata kiro ya 5. kati weetaaga kiro mmeka okuva okufuna ekyokulya munnange si byangu nze kasita mpezaawo kati bino mbadde mbitwala bwe mpezaawo n'ebirala nabitutte. enkuba bw'eba etonnye embeera ebeera etya? Enkuba bw'eba etonnye kati amazzi tegakyajja nnyo mangi naye luli edda gatukomanga muno nga ne mayumba gayingira kati gakoma muno tegakyali mangi nnyo. So abaana badde bakola otya singa eba etonnye okubasitula okulanga otereeza? Era ebitanda bya waggulu kwepanga ku kitanda. Oli otya oluvannyuma lw'okubanga bakukyaliddeko ne bakukyalira? Mpulira essanyu ly'amaanyi era Mukama abawa omukisa. n'amaana n'akuddukako 5 yes n'amaana akulekulira omukulu bajja obadde omumanyi obadde omuwulira Makona katugatte bale tugatte muva mu byokubuuza mu bantu okumanyi bati bamumanyi owulira soko tugatte tuyambe sooka weebaze mukulu bajja kunebaza si kikulu njagala tugatte twagambye mmeka Mitwalo omukyala akwebaza supplementaries 17 mu 12 school fees anamwe ala ina kupeni ndagise kamanyako tubaze mmeka 17 mu 12 bogataka na mu 5 Jibanga kaga mu na mu kati ale mufaliso bulangiti mulina ebyokwebikaliza bulangiti mulina kyekira kyemutayina kiri awo kitandika bulamu kati osobola kukola kyosobola okukola ekibanda ky'amanda ne bizinesi gyenzotereka mitwalo 23 osobola kukola ki naye byogere ng'obikakasa saka tuveewo ate tujja kuba tumulambula yogere ebitono omukazi tujja kuba tumulambula kuba tukwasiza nnyo ennaku ensawo z'amanda maama njagala kujja mu kusuubula bicupa njagala kuwa kapito wange muto nange sirina ssente naye nkwasiza kukoza kisa naye njagala kubanga tekijja kungasa kupangisiza nnyumba kuwa byenkuwadde nga ate nkuleke ng'obonaabona kati njagala nkwe kapito wawulira mutono sirina ssente nnyingi osobole okusuubula amanda ngera kuwa emitwalo gyange 3 gasuubula amanda tube mukuba engalo kati ensala kisoboka bate kisoboka mbulira amazima tonimba ebicupa obijjamu ssente mmeka omwezi bampa emitwalo nga 5 omwezi kati bwe tusuubula ensawo z'amanda buli ensawo y'amanda eri ku mmeka waliwo ez'omusanvu kati nagenda kifo ogenda okugatundira ogenda gatundirawo ngenda kyamanda n'omuyambako ngenda kumunoonya mmanyi kyesaagala Yes. njagala muyamba ali naye abaye ng'asobola okwebeeza kuba si buli saa tujja kubeera Tubona abakuyo ab'okuyamba
kubanga tekinyala tumuyambe yasobola okuba nga yeebeezawo mu bulamu kuba tumuwe renti tumuwe capital tumuwe n'entandikwa tuyanza nnyo musajja ne kati ŋŋamba agenda tutundirawo amanda gwe wali mu sente kyamani osobola omuyambako sobola muyambako ku ekyo nja olanga amanda g'osobola oba kufumba bwakulya bukibusi buki andi katunda kati mugateeka emitwalo 3 egy'amanda tubazibadde mmeka 9 ngeze kankuwe miliyoni emu kuliko renti owulira kyama kankuwe giteekeyo kati asa tugala renti go nga muwanisagala osulewo kubanja kusindika abantu bajje bakunoonya kuba tosobola kusula ku mwala nga mbizi okitegeera Adamanya nteke mani Luzindana David Luzindana L Z Nana Luzindana David zitekeyo kati okay namba yesi Luzindana David manya nga wandise bulungi zitekeyo kati nkwadde ya cash kitegeera kati kyogenda okukola ekikulu baana basooka badde ku ssomero ekikulu kyendabyemu redi baana badde ku ssomero ebikozesebwa tubiguze uniform tuziguze kije mutalina kirala mwine engatto anti bigula mu sente anti bibuzi byembaga mubala bubi obuzibu obala bubi ebintu uniform tibali basobola somera mu bigere tuzimaze uniform n'ebitabo kati engatto za mmeka kisinzira waliyo ebiri kati nga tugule engatto peya nga bbiri tuzirwali ewaadi ati akole engatto z'abaana abasoma ebiri kati oli mukulu kwambala mitwalo ng'esatu kitundu yogala ne musajja ebintu ebituufu esatu kitundu bali bebiri esatu kitundu ndabo esatu kitundu nena kibagulye peya bbiri ena kama watasobola kusomera mu peya emu ena 8 ogateko 7 zemmeka tekanzindike ku simu oba nazo nziri kweceeka endala nagiwandiise ezo kanzikwe ku simu eze 15 yogera ebituufu musajja 15 temaliddeko stokis ono stokis kamba emitwalo 17 muguleko ne stokis ebyokusoma biba biwedde okusoma kuba zino kanzindike ku simu yo kyama era buli kaseera nja kuba nkujjukiza tulina group yaffe ya WhatsApp kuteekako abantu abaze nga bayamba ekyalo eri 0701 kusomyo kyama era buli kaseera nja kuba nkujjukiza tulina group yaffe ya WhatsApp kuteekako abantu abaze nga bayamba ekyalo eri 0701 ataddeko 17 ne stokes eta Luzindana David kati kyekira kisigadde omuntu okukyusa obulamu bwe kyekira kyemulaba kibulayo mako kyekibulayo kale teri kibulayo omuntu sagala kuddamu musanga tuva wano genda ofuna ennyumba kiyama tukwegayiridde omukazi sagala oddemu okusula wano olunaku luno manyi 17 kituufu alisinika 16 era okoze bulungi okukebera nandigenze nogamba 07 alisinika 16 bwezityo ndoza teri kira kibulayo twatandisa obulamu era mami kakapito kakwata empola sente zibuze akitegera sente zikoze eki funa kakapito yamba abaana bompola tujja kuba tukuyambako mpolampola kyamana ejja kuba tukubira naye nembeera tebeerekamu naye Katonda mwebaze nti gwasobodde ate ndoza waliwo ne bannaera bali mu mbeera eno bweti nekyamaani kati abakulembeze mugenda kujja muti abantu mu mbeera eno bweti kuba gavumenti gyenda bitefa kubanga abantu nga bano gavumenti yandibadde atisiti entandikwa ya mitwalo 3
nga bw'olabye mukama wange nti buli kaseera tuwanga mu bantu abalina emitima ejjazzaako nga bw'okoze mu kyalo kyaffe era bwe tuzze nga tukikola era bwe tugenda okusigala constantly nga tukikola naye kati ffe tetusulina kusobozi kuba waliwo n'abantu be bati mutwalo gumu oba emitwalo ebiri tunaabayamba tutya kuba kakati obuzibu obuliwo oŋambye nti nekyalo ekisingako abantu abali mu mbeera neyokusula ku myaka butereevu kakati ogenda kikola otya nga kyamaani w'ekitundu kati ffe nga mu kweyimusa okulaba nga ekyalo kyaffe kibaako abantu bano bakyuka mu mbeera zaabwe kwe kubaako kye tubatandikira nti mu bukyafu bwaffe bwe tubadde nabwo luli ebicupa ebituyitamu ebiyitirivu ennyo amazzi agatuyitamu amangi gajja n'ebintu biyitirivu ffe tubadde mu kusosola kasasiro bwe tumuteekateeka obucupa nga tubutunda bwokabwoka ebikuta by'amanda ebivunda byokabwoka nga tubikolamu amanda gano getujja nga tukolamu amanda aga kasasiro ne tusobola tugatunza abalala tugapaakinga bwe tumala tulina mashini nafuna abampadde mashini kati abantu bano bakolekitinga kasasiro ono tugenda ne tufuna tumwokyera ne tufuna olusennyente era nja kulambuzaako bwokkiriza bwe tulwokya ne tusobola compactinga ne tukolamu amanda ago alisi buli maka galinako kye gazzaayo buli muntu mu kyalo kino kakati omukazi abantu bayinza okwagala omuyamba alina essimu yekubateeka obuyambi eri simu ki abantu bayinza okubeera eyo namba y'essimu yonyama soma enamba tumanyi namba eri 07 kinana mu mmeka wajja afuna bamuzira kisa bamuteeka buyambi ku simu nja kumwogerako ku TV amina afune bajaziteeka direct ku simu ye kubanga nembeera simu yenki amina misabaze tukwebaza nnyo kinana mu mmeka wajja afuna bamuzira kisa bamuteeka buyambi ku simu nja kumwogerako ku TV amina afune bajaziteeka direct ku simu ye kubanga nembeera simu yenki amina misabaze tukwebaza nnyo bakuyita ani nga tukuwulira Nantali Aisha ebisigadde kyamaani Nantali Aisha Katogo kyamaani nomulimu bali kuba na mutima mulungi mukama akuwangaze kuba kino kyekisinga konsita tulina kyebitugera nabyo mu ttaka kino kyokoze noba okyusayo obulamu bw'omuntu omu ng'olwo kyokoze katonda akikubalidde Katogo bayitawo Katogo waliwo ekisigadde byonna obikoze mukama kati kusabire abaana kamera sikujja mu mawulire abamu tukola ebintu bino mu kamera nga tubasikiriza muyambe abantu nga bano paka omukazi ng'ono osobola okubeerayo nga kutteko tugenda kusomera ennamba ye omutereko obuyambi osobola okubeeyo nga naawe olina omutima omulungi ng'osobola okukola ki n'omutera sente ziga direct ku simu ye bagiyita batya essimu ki simu ye gisome 0700 gisome eri 0700 95 4 84 kyemanyi abagoberezi baffe Nantali Aisha abagoberezi baffe mube n'omutima oguyamba kati kambabuli ekintu kimu teri muntu agenda na bintu byanse n'oba nga gwe hamu kiggundu nga gwe sudiru paleria ogenda keera ku makyofe ogende mu ntaana yemu n'omukazi agenda okukola ki okugendamu ti ebintu by'okuyamba nti nze bajje bemasobodde okuyamba mba nkusikiriza naawe obeeko g'oyamba wootandikira tetwagala nnyo kamera kubanga tulina abantu bangi betuyamba nga si bakamera naye buli lwe tukikola kino tuba tusikiriza ggwe naawe omanyi nti okuyamba kulungi omanyi nti wali abantu abatunda ebicupa omwezi n'afuna emitwalo 5 ng'alina abaana 5 asula ku mwala talina kyakulya kitegeeza nti omukazi ono si yayagala okubeera mu mbeera gyakola ki naye embeera yansi n'oba mugaga ndabye abagagga bangi abaavuwadde abagagga bangi bendabye nze kyamala amalada that's why sina amalada njagala nnyo bano abantu bawansi abanyigirizibwa nti n'oba mugaga nina abagagga benkuze ndaba nga baali bagaga naye kati nga basamba bicupa naye lwaki tebakozesa bulungi tayimu lyabwe bwe basoboleraku teri kintu kikwata ku mutima gwa Katonda ng'olina omuntu gw'okyusizza obulamu bwe kati mmwe abagamba nti muwe ekimu eky'ekkumi teri kimu kya 10 kisinga mugamba bajje lwaki agaba nnyo Uganda yonna nze ngenda neneseeti nga nenga nti omwezi guno nkoze amagoba ga bukadde 10 bukadde 10 ekimu eky'ekkumi Katonda agamba ajjako miliyoni emu eyo miliyoni gye tuwadde omukazi ono kiba kimu kya 10 kyange okusinga okitwala mu masabo osinga okitwala mu basamize osinga okitwala mu bapasita ababbi ojja n'okyusa obulamu bw'omuntu ono ku kyalo ne Katonda ng'okutte ku mutima gwa Katonda kati nze ngamba oyamba otya nti bw'oba nga tosobola kuyamba nga tulina mutima ekimu eky'ekkumi gye wandiwadde oba zaka gye wandiwadde noonyayo omuntu ali mu kutunda ebicupa bwoti ozimu ogambe nti Katonda sente zo guno omwezi nyambyemu omunaku kubanga Uganda weeraga gavumenti ekyafa ku bantu tuyise ku myala wano gyonna gyonna chairman agambye bakubye enduulu waliwo omwala ogubatwa kati omukazi wuno asola ku mwala gwennyini guno omwala bwe gujjula kitegeeza akayumba kajjula amazzi nga bwe mukalabye bulungi kitegeeza nti gwe munnayuganda tulina kuzza bwa sseruganda tulina osooka ne twerabira gavumenti yo yatwerabira kuba gavumenti yandibadde eyeebereramu abantu nga erina capital esobola okujja nekolagana n'abakulembeze b'okukitundu nga bakiamaani
negamba chairman ebwayisa tulina abanaku bameka titulina abanaku 1200 government sente ze mulya munguzi namwe mugenda kufa muzireke titulina abanaku 1200 nga bano njagala nakaba sekola saka kwogera nnyo mu kamera abanaku 1200 nti sente ze mulya ze mubba n'omugamba ne mukwatagana abakulembeze b'ebitundu nga bano tujje tutya abantu abasula ku myala mu bwavu neggwe mutuufu otulo otya mu ofiisi eyo n'olya ssente abaana bo ne basomera e South Africa ne bakukyusa omusaayi e South Africa nga ddala omukazi asula mu mazzi njagala tubeere serious bano bino tubijjemu ebyobufuzi tubeere human tubeere abantu abamanyi nti ffenna tugenda kufa tuggwewo mu butuufu gwe weebaka otya nga gwe pulezidenti w'eggwanga ng'ebwayisa e Kampala ku mwala omukazi atunda bicupa asula nga mbizzi ng'alina abaana bataano nga tomanya mwana oli oba yali ba pulezidenti kuba naye pulezidenti gye wava omanyiyo kati mbadde nkubiriza buli mukulembeze ku mutendera gw'ekitundu era kyamaanyi ono musajja w'amaanyi nnyo musajja gwe oyitaga okugenda ku kifo ekinene naye bw'ogendanga ku kifo ekinene teweerabiranga banaku kuba teri Katonda kyali kubalira nga kino kintu kyokola ki tosobola kubanga oli mu ofiisi bannabbanja mufuna ssente baminisita ba Museveni mufuna ssente ba MP wawana ne MP wawana Kaziwe Bashiri wagambanga okuyirawo abantu omubiri mu bibiri kigoyo nga abantu basula ku myala bw'egiti Kaziwe Bashiri ku musala gw'ofuna ofuna obukadde 3 tosobola kukwatako wadde miliyoni emu n'ogaka ngende nyambe ya omunaku omwomu buli wiiki ave mu mwala siza kolokota bannabyabufuzi n'empulira kinsupiriddeko nnyo okuba nti chairman wero si wano ate yagezaako kusakira ate nga talina budget tafuna musaala ne ka office kali mu mukalabe tekigamba nti alina kyasobola ne Kaziwe Bashiri ofuna obukadde 3 nga tosobola kuyamba bannako nga bano mumulowooza mugenda n'ebyensi nkuze ndaba abagagga teri agenze na byansi eno kakati sijja kwogera bingi katusabire abaana baffe omukisa tujja kuba tubakyekingako enamba mugifunye abasobola okuyamba omukyala abasomedde enamba ffe nina ekintu kyenjagala wano nfunyewo ekyokuyiga ti at least buli wiiki nja kukolangayo kakyalite kamu kubanga ndabye nti abantu bali bubi nnyo waffe esi gye tubeera tulowooza teri bantu bayita mu mbeera bweti era kyamaani sina bingi byakwogera mukama akuwangaaze maama Katonda akuwa omukisa nawe oyambanga abalala nabaana abaana bebakola bayambenga abalala kuba bagenda kusoma babe b'amaanyi ogenda kuba profesa owulidde profesa tofaayo ate buli muntu aba n'enkola bweti ate Katonda amusitula omulundi gumu era gwe buli muntu aliyo tonyomanga omunaku tosekereranga omunaku kuba tumanya nkya baba we balibeera naddala ng'oli muzadde nga bajjo waliwo kya kyemubuuza ne waka awaddeyo omutwalo ne munnamawulire wakko amuwaddeyo omutwalo kyama ndowooza ebisinga biweddeyo akuba nti munaye nzize wano nziruka ne kasaaka namba okafunye n'omukazi tujja mulambulako omwezi ogujja tujja kwayita abamawulire tulabe tujja bayita tukomeo tumulambuleko n'engeri bbaawo gye yagendamu neeyanza nnyo neeyanzeege mukama akumpeera omukisa tweyanza nnyo tweyanzeege kyonkoledde makula mukama akuwa omukisa kusabira obugagga ogaggawale ove mu bicupa otunde amanda ne bize tujja jjongeramu tujja kujja tukolambulengako buli mwezi bwe tunalaba okola bulungi tujja kujja nga tukongeremu katulaba tukoze eki tujja kukwatagana ne kyamaani waffe kale